Ssemusajja wa Kiraaza yabuuka n'endalage ataguyisizza omwenge yagunenyeza munne ng'agamba nti imbakuba nze nandigugabye n'engubunya. Bannange nno awanise tavumagana inkenku. Mwebale nnyo mwebalege okubeera nga mutuula kayege nnyini nakapimpini katuula mu njaya ne mubeera nga buli kadde muliddindirira nga ssalambwa lya mu lumonde. Nange bwe ntyo saagala bayitako kawunguko emmandwa keeyita mu bikajjo nandiki okubayitako akapaalo omuwulu kaayita we balya ne weebuuza nti ate bw'anaatuuka eka nga teri afumba. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere nzaalwa baalugave abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Ggere emalanga Ssese. Nkoowoola ggwe wenna oli Uganda, oli Tanzania, oli ku mawanga ga Africa wano, oli mu Europe, oli mu America, oli luddawa naye nga weetaaga okuyiga olulimi Oluganda, ebyafaayo, obuwangwa n'ennono, kubanga bino bye mbayigiriza tebabisomesa mu ssomero. Era ggwe oba oyagala nti omwana wo kagenda asoma abenga Kanoonya Juma nkakutema ennamwanduke yatema omusika nti ate olusooli gwe gwe lunaaleka. N'olw'ensonga endi wano okwategeeza ojja kujja buzimu inbox yange oba mu kasanduuke kange oyite ku kasaalaba 256 751 47 669. Eyo ennamba ejja kusula butereevu mu kabokisi kange oleete ebisale by'okusomesa oluvannyuma otandike okuyiga ng'oyita mu kasanduuke ko otegeera olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono. Abassebo ne bannyabo ntera oluusi okubaako mu nnimiro zange nga we mulaba wano ndi mu nnimiro yange ya muwogo. Ebiseera ebisinga bino tubiwummulamu ate ne tukola kubanga ensi kkola ensi sikuleekaana. Kakati njagala okubategeeza olwaleero kyenze nakyo. Mu kitegera agatawulira vumbe nzize n'akanyomero akayitibwa magezi g'Abaganda amakusike. Magezi g'Abaganda amakusike. Akanyomero kano kakutuusiddwako omukulu Fred Kaweesa asinzira Saudi Arabia awo mu kyondo ky'Abawarabu. Muyina ekintu kye mwebuuza. Edda kyabanga kizibu nnyo okulaba maama oba taata mu myaka egy'edda ng'agenda emmanju okweyamba. Era yasookanga kwekoloobya ayite eyo paka we yagendanga emmanju. Naye mukimanyi nti ekintu ekyo kyalimu amagezi g'Abaganda ameekusifu. Abaganda baali bagezi. Abaganda b'ennaku zino bannaye mutuyiyeeyo nnyo. Abaganda ab'edda baali bagezi. Kyabanga kizibu nnyo okulaba taata, maama oba omuntu yenna omukulu ng'agenda emmanju okweyamba. Ekyo kyabanga kizibu nnyo kubanga empya z'Abaganda zaabanga ngazi nga kizibu nnyo omwana okulaba nnyina oba kitaawe nga yeesogga kaabuyonjo. Era baafubanga nnyo okukikola abantu abo abakulu ng'abaana bano tebalaba. Ensonga ogimanyi? Yiino bangi mukyebuuza naye temukimanyi. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli Muganda yenna ategere nti Abaganda baasibukamu baali bagezi. Ensonga yiino, beewalanga nnyo omwana ono abalabye oba alabye taata oba alabye maama nga yeesogga kaabuyonjo, kubanga omugenyi yayinzanga okujja okubuuza nti owange ggwe maama waaliwa oba taatawo nga w'omanyi abaana abato ng'akikubawo nti yagenze kupama. Ng'enjogera ennaku zino abaana bammwe batera obyogera. Omwana wedda kyabanga kizibu nnyo kubanga bba abaana abato tubabuulira ebyo omukulukulu yayinzanga okubikako, naye omwana omuto akikubawo ekigambo ekyaswazanga. Abaganda baali bagezi nnyo. Ekyo bangi babadde bakyebuuza ye naye bannanga abantu bedda nga kizibu nnyo kyakulaba maama oba taata nga yeesogga kabuyonjo. Ensonga yali yeeyo kyekyo ekyabanga ekikusike. Omwana okumubuuza nnyina n'akyatuukiriza era n'akikubawo kyaswazanga nnyina ate n'aswaluka nga talina ngeri ki gy'ajja kujja wa mugenyi amugambe nti mbadde nkola kino. Wabula ate abakulukulu oluusi bayinzanga, era bino omukadde we yagendanga emmanju oba n'ayita emmanju oluusi kyeva abamu bakozesa nti aliko mmanju naye ng'ate kiri tekyatuukiriziddwa. Mulimbula bazinga ebyo mulinna nga nva mu makulu naye ate ne bitandabika we mba mu kkubo nze nkandudde.